bagirwamu anti nga togisitula endako sokoloke abachenji ekyo gakola ate tukola Maria chikamu je bakufuwa no gamba wonulu na be atuvayo na fokole wonulu yo muganga yongera kutuwe mama lwakuba mulwadde naye yennyini yanimpadde 10 naye nena muwa obadde ki oli mwana muto naye we makula naye mama otupale nakyo ati ndi potebo muteleddemu emitwalo 5 nga gyabuliwo givudde wala singa tawona basabale tuli musanyu amana tuli tusevinga eba nafa amba sevinga eno charity tusevinga aliwa ate leso ko ndeko mu kambuze ulya kwali densanyi nyoko wamara naye mwebale kubererawo Evelyn kiruli jangu mumutuleke abantu aba Evelyn aliwa ajja tumusabire pasta Maria Chiwali tetunalaba ku Evelyn ajja mujja tulibakuga mutowe ayinza notukakasa kyekimuluma bifeeko akola physical kino kibayita social distancing laba abantu wali wansi wali aya nanga abakyala mwebale kuddukira mukyala munnabo mwemusinga obungi mwekubire ku ngalo mwebale nyo mwebale ddala bannanga abakyala mwebale kuddukira oli mama kamama Uganda uli mama Uganda yali ku Delta anadda ku baba aliwa ono yawumula okutu chiko yawumula mwa chiko ngomanyira gya bantu batini nakasoma katini wekati abantu abasinga balowooza okuba Evelyn mulwadde ekyabaganya okujja balowooza nti okuyingira ku mulyango gwe basooka kebera sirimu aye tekisinze kunyizaaka ku batoolo sanza abatoolo n'ensigo zaffe ne mujjangu bazireetera Evelyn abonno kale naye abasoga baleseza miyembe Maria kisokoje banaye tubeererewa nino katono nnyo Maulana tubeererewo nnyo abantu bannange nga bwe tulibano bacomedians buli omu ayogere sente zagenda wa Evelyn kubanga akadde konna Maria kigwaddako oba sikutegeera ennaku zino basabale banyawo kulagala twala omukisa guno ffe Mukama atugamba ono omulenzi aliwo omumpi yanga balina otambula n'omwana alitomufaako yanga abaana tebatereera kyokka tambulako kyokka akamese tambulako kubanga bagenda tandika ebibuuzo ku manti olira kikobwakanona kali wannoko akanagwa mu motoka labayo bamuleeta naye mukulu yafukirira omukulu gwennamuŋoona aliwo omwana abuliddwako nyina ajje amusande waleeno ana yogedde bulungi ne waliwo amutwala ku bukedera nga waliwo omwana omuloga ebirevu wesebe ono taata nekambuze galoganga saidi emu olaba Magufuli afa kopi ffe nga tetunafa abakopi tugamba biki social distancing okikolerya social distancing wamamba nnyonnyola kati kuzika njogera gwe uviri kulinganga mudde bwakatoyi nemuzitebulya nze mumanyi mumuleka ayogere basajja abakulu balina entondo mumuleka ayogere wamayogera muzeeyi waffe ate abantu bagamba musimanyi abantu bajumbidde bagamba muganda nekiko bwajja bagamba namugi w'omuntu yeesombodde namugi w'omuntu azze ne bagamba nti Evelyn asombodde abawanvu namwe temulutumiddwa mwana ageze kabagambe sibakako mumpi dirasiponi w'abawanvu katonda yatonda ofono naddako atezera siponi omuntu yonna gwensinga obwanvu abamulema kati mwenenye ate abakazi bali awo bazaala wa bannange ate wetumala ensigo ya Evelyn wetumala ensigo ya Evelyn tuddako obuyungo bwa Madirati olw'ebivulu ebimu takola kuba abantu bate bamulaba totawaanya eno ddiko tekitawaanya ono nayogerako ono obuwanvu tugabe sente
sente. Tukabe sente tulina mwali. Nga tunagenda tuba tusoma Bible ngo bikula mpapula. Ku kiko gamba nabikudde Exodus. Nisanga mwekyawandikibwa. Kakati negenda ne mubakolinso. Nisanga mwaka awandiikibwa. So basaba banyabo mwe bali nyo kujja ku mukolo neero. Twagala baakazi ndina nga tunamalayo. Kati bwe tuba tutambula. Aleta sebo. Wone yalwadde ali mu art. Osiya buloro. Mati. Nange njagala kweyama tweyame tuve wano. Mati. Gwosooka. Aleta sebo twakuwa ezisooka n'okweyama. Weyame twambuwe. Ekyamazima ekyamazima evening ngenda muweerezaayo emitwalo 3. Okaweereza ddi? Evening oyogera ebikamera oyo omuntu mumaze. Kale. Madota nchikko emitwalo ameka? Nanse! Mbeera nanse! Ngenda maani lati n'omwoyo gwange ogwajjula eddiini. Eviniraku. Ndakuwa emitwalo 5. Omugalo bannange ezasobola omulaba obuwanvu bwe. Evening ngenda kuwa emitwalo 25. Kaakati Kikko alina mukyala we gwe babakba naye omuyimbi mu mawulire gwe bayita Babalita naye ajja aleete ssente kati. Atekemu tuve wano. Babalita jangu. Jangu. Oyo tondeeta kazoole kumumanyi? Aha, bamuyita Babalita ambassador wa Snow Paint. Teeka ssente wano. Meka. Tomwogeza kiri mu ttu. Tokankana kyekyo olimu ebyekika. Abadde kaawa abale. Oza kiri mutu olaba Evelina gwali mutu. Kikundako sula. Mama, thank you very much, mami. Gwali bali ddala. Babalita. Bana Kikko olya bulungi. Era mpulira bulungi. Mwebale kujja mwebale kuwagira Evelinago. Mukale sweet. Nze Babalita taddeko emitwalo 16 ngenda abanjagala ne Evelina gyamwogere. Thank you very much. Mwebale sweet. Kikko tutebusu. Oba waliwo. Just obadde mukikolwa. Busowaji. Wama mama, thank you very much. Bale mukazi muwe ekitiibwa omukyala yatondebwa wange bulungi. Omaze madira ati ddako tuve wali wamaze. Musebbanga yangu otukozesa obudde bapafoma bakyaliyo. Sooka okwebaza Mukama atukuumbidde mwennyinaffe singa yafa dda naye Mukama atulaze nti akyamwagala. Bangi abafudde balitikisa ki Mamuli Katumba bafa dda ate beolimu. Mwebuli ni mwana muto. So okusinziira ku mbeera gye ndimu nembonabona gye mbonyeebonye nsazeewo mwanyinaze nsobole omuseeviika n'enkumi zino mujogere nyangu sebbanga yamugulidde ejjirita. kakati nga Maulana Ndweni neda sebo omwomu kubanga buli omu bw'aba yegatta aboogu si bwe kiri mukola babiri mwegatta lumu. era ne kacoze ni beki sogodde eno olyaddeko coze ni beki Gwekano olinga akawanga. Yogera. Kansooke bannange. Gweno olinga obeera oddiisa. Covid yatuleetedde ebizibu n'okuyiga emirimu gy'omutwe. Nze neewaddeyo omulimu gwe nayize ngayize ogw'okutayiri. Abaana bayitulirira bungenda batayirira bwereere. Bwereere mikwano gye baganda be nebyawulirako Oluganda bw'oleeta kadingidi Tuve mu lwali musiraamu. Oyogera sente tuve wano. zino za Maulana Ndweni. Zino bala ebiri bataddemu ena 10. Tukyayongerako nena amazirita naye nga mu nsaba Evelinago tugenda kufuna essimu. Tetujazeetema. Twaffe mu ddiini tulina kwogera n'ekyo kyowadde eyizo simu omutima. Yogera ssente abantu tewali budde nabo abantu baagala kukola. Yogera ssente kati nze kambookera ekiwedde Evelina mujjamu emiliyoni. Kakati ladies and gentlemen, Basone banyabo ono ye mukwano gwaffe muganda waffe jjajjaffe yasinanga mugomi babbande yakyasina biganga sita okuzina wa chance naye maama yayagala nnyo Rema n'akamala
okuzina wa chance simanya kino ekigato kyako lidako okuzina wa chance bwali bukulu bwali butafaayo bwabazadde nali muto yogera wandi omeka kale sawa zino Evelyn Lago mukwano gwange is my friend ate yo kubakyala basinga okutunula obulungi mu Uganda alina romantic eyes kirungi wadde mulwaki era ine ebisikiriza mulaba ogamba atamidde labe oluusi amaaso alinga tulabira ffenna naye ensigo zirimba omuwala w'amaaso n'atalwala kabina era nsigo kati omuwala w'amaaso balwala muntu Evelyn nganze Mariachi tetukyakola tumaze ebbanga Evelyn munoonyeza ssente za nsigo tunoonya za mmere nagenda kweyama nganze Evelyn Lago ne waddeyo okumuwerekera India ayina bazadde be yogera sengere tuve wano anti nga togisitula binako sokoloke abachenji ozo gakola ate tukola Mariachi nga bulijjo bakufuwa n'ogamba wululu atuveyo naffe okole wululu yoyo mugagga yongerako tukwe Evelyn lwakuba mulwadde naye yennyini yanimpadde 10 nebannange kwata wano nenda muwa obadde ki oli mwana muto naye wewe makula nemama otupale natwo ati ndi potable muteleddemu emitwalo 5 nga gyabuliwo givudde wala singa tawona basaba ne banyabo era n'ensigo tekamu